because me I believe SB4 ne muzeyi bayina consensus bayina enzikiliziganya. That's why SB4 yavuga maire so bamukinana paka mubende muzeyi jabera namujja kwita vyunga banane baawula, which is a common trend. Most of the battles we have on social media they concern money. Nje sira banko bantu baawukanye because bakola partnership. Sira ko bantu baawukanye kubanga women and money bye bibaawudde. So SB4 my brother, next time bobo leto omuntu nga birimu ebyokusonda ebyo binarayenga muzanya ne mama Phina. You are belittling blind people. Mbuba kutoa mugo bokwa muzeyi yabaga muzibe. Mama Phina, stop that nonsense. Stop it. Buli muntu mukuru mama Phina. Ate mama Phina ijemu ebintu ebyo. Obyokuloza nti abantu bajja mu defendinga kubanga mbu ayina mbu byatuyambye. Bwoba wanyamba lulu, you did by my head. Nze kasuku nakoyera ddala abantu abo abantekako Junior nawo wange uwo wawa. Because wampako ko sente it means kakati wonakola ku nsobi se kugambeko. Ensi yafaawo weferedde. Mama Phina atuze SB4 bobe nyini bategerere ensobi yabwe weyaki. Weyava. Ne waliwo entonde ezitandise abo batuwalana. Tewali awalana mama Phina, tewali awalana SB4. They just have to sit down. Bajje komede mu bintu bino. Omusajja muzeyi naye mutufu. Bamusubize sente ze. Ate muzeyi amanyaka sente kajja. Kasuko manje kitegezo omuntu okusubiza sente. Namala ate ne yekubasama because SB4 kye yayina okusosa kye yasembyayo. Kusoka kunonyereza ku muzeyi. Kati nga baneganya agamba muzeyi mufere. Wali tokimanyi. Tuwaleba top radio, top TV byo na mativi agamunga nga muzeyi agenda kula interviews zenyine. N'abantu nakuzino bayina entondo wobogerako wobawa ku advise nogaba ne next time tukolebwe tuti kati Junior bamuguze Junior bamwana nze sina muntu wano gwenkolera ekyo kasuku kantienze teri yansomesa omuntu yenna ali agenda okunyamba ebyo leta byaki muteri yakusomesa ati kati sigemazi. You give relevant examples, don't do that. Please Junior kasuku give relevant examples, don't do that. Kasuku waliwo yansomesa okufuga omutwe gwange. Hey tata we yakusomesa. Yes, waba naita gwinako patent. What makes you think I can be your information manager here to defend undefendable things really? Okay, but for me I think now nze kasuku nze awo kawenni n'obuzibu nawe to take matters of national importance rightly oyina obwosulamu to make as if there is nothing. Omanyi kasuku oyina engeri yakuga for me life kasuku life to abantu baga point blank. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwe nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 Kasuku Anko emmotoka nga y'amaanyi ya Rabbi Junior nengamba omusajja ono mutabani wa Sudiru waddawa ebintu mubikoza mukyali bato atedde munna eno nenjifuna nzovuma bano abenaale mu neti yamaani weekyalo nange nyenda kukiyosaamu ankokoko saagala ondeke nnyo mabega twalayira we ya brothers oyagala tulebere kumpi bwe munaatuleka eno mu Japaani nga tukyabuza side mirror ez'akasanvu emmotoka enyumiramu okuwasa omwana w'abandi road abatakyakubuuza sente zange ziriwa awulira n'ensonyi eyo kati tewetaaga kuba ku muzigo eyo ng'ogifunye osigalawo olina okubanga
Manyi lwaki Kasoko? Nategedde abawala bano bamanyira abakazi. Tugenda tuulawa. Bwakusanga nga. Naye luli twali tuddugadde. Ewa eno? Today ndi muyidde time. Sebo. Nziza kukola. Yatolooza babalangiridde. Tebannaba kukirangirira. Naye gwe omwezi banaagulaba ogubaddemu ekiripusi banna. Bangambye mu America balimu ekiripusi. No byaganye ewaffe tebijja. Tutudde wa Roni tutuule side ki? Tutuule wano. Why one thing I always wano wali watya? Wano wali okay? Naku zino kyengamba abantu. Light eri etya? Kati oyagala tutuule wa? Wende musana. Tetwazaalibwa kubonaabona tukwatira awo era bajja tulaba. Tukwatira awo era junior nvumye. Oliaga tuli mu beauty contest. Kino beauty contest? Sajja avuga motoka ya mu Germany ng'otandika tutwala mu musana. Contest gye tuliko ya bwongo. Ate junior abagamayo kyatunda. Mbu tujja kuddugala. Tuddugala ku magezi gaffe. But how visible are we? Not so bad. Awo kimala? Ese muzama. Olaba nze nkwatisa ayitero neera nzibakwatiramu mu bisiikirizi. The whole issue is the voice. Kasedoboozi livaayo. Okyakuba live zo ziri? Eziri wate nnyinza zivaako Kasoko. Kati olutalo mukyalo limu. Olwaki? Lwennyini. Sinnakutegeera nti ennwana nnyingi. Oyinza okuba olutalo okyalulimu nga ati nnwana bangi Kasoko ku social media. Kati ekiriwo jakola live eyo tutandika show ya leero. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Ko ka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Tewali muntu asobola kumwona. Fe weetuli. Omuntu yenna yeŋŋaŋŋa Shalom. Naye nawulira ne Sefuko naye bw'atyo naye ne bamuwa ebibyembe. Naye Shalom yagenda n'atwalira biswanka naye nze ekyasinga okunyumuza
ekyasinga okunyumira muwogo w'ebinzaali kyamugamba okyalya muwogo w'ebinzaali nawe obuuza abantu tugende oyo omwana Shalom omuyita mmereko ate so yaŋŋambye nali simanyi nti Shalom musekuzi bw'ati musabuzi yalina layini ze yaleeta neŋŋaya yaŋŋambye wali head boy bwe yavaako n'abukwata nali head prefect Shalom we navaako esseeta ku head prefect Shalom ye yaddako naye Shalom oyo namwewuunya okuwangula akalulu ako yasibanga amaviiri ge dreads golaba oyo Shalom was a very naughty young man naye Shalom kyemumanyiiko is very ambitious bw'ayagala ekintu akikola akyagala and is always underestimated naye Shalom oyinza okulooza talina magezi abeera awo n'abeera mu kino naye bw'ayagala ekintu akikola naye yankubirwa biswanka naawe wali no naye sister junior ono mukubi omanyi Kasuku ba professional journalists tubalaba abasoma journalism bw'okyakozesa gas wa Starbucks nawe oyogera mu bantu biswanka toyina na luyimba luwerekera mufu kuwummula mirembe naye layini ezo ziraba nga gwe bazoogerako nga zakusanze ewantu Kasuku omanyi we have problems olina frustrations already omwana n'akugamba nti biswanka omwana akugayiza ng'ekikajjo nakkuba wali n'olabako layini bbiri toyinza butakwatibwa busungu era njanya okutumirako abantu mwenna betuyisaamu eggaali n'osigala ng'emmere okyalya normally that's the highest level of maturity kitegeera abantu bagamba tebalina buzibu na muntu bannaye walabye wayiswa ng'ayisa mu amongo eggaali namugamba ave ku maama kadaaga naye ate abakulembeze b'e Busoga abamu banenyeza wayiswa manyi politics ali e Busoga awo muyitirivu lwaki nti Nuupu is involved kati wayiswa actually yayogedde abamu ku Basoga because now we have two sections of Basoga and two sections of Basoga leaders the Basoga leaders bawulira nti Speaker Anita Amonge ayinza okubongera ku maaso he has promised them packages relief packages manyi Busoga we ine ebizibu malwaliro masomero they still have challenges ebintu ebisinga baluma byebikajjo license byavaako nnyo obuzibu but I don't think the president sort of did that thing ti omuntu olima ebikajjo ne babikugulako ku beeyi dondolo naye gomanyi emisoto egiri mu bikajjo ebyo so they needed their problems concerning ebikajjos to be addressed naye kadaaga we yabeera speaker waki teyabikola no yabikolako at a certain but there are things that involve the president but even ne issue y'ebikajjo weefukira very sensitive Kasuku wetetweza nyeza aba investors you know those investors abali mu bikajjo musango omusajja nga abeerugazi abo saagala kwogera mannya gaabwe abo abayindi abo ng'ayina eddwaliro ayina essomero ayina ekibuga kiramba twagendayo eyo balina ekibuga kiramba whole city kakati the politician oyo mugene empola because they only answer batuka wa president direct and naddala nga kikwataganira ku bakozi because what brings them from India the labor laws of this country you can play with them to get cheap labor to get even skilled people right now are complaining nti Kasuku emirimu gyonna ne tubadde tugamba nti zino labor ezitali regulated nyeza manual but even skills is it skilled people are complaining about payments people are complaining mirimu egisinga tegirina na insurance omukozi alwala olwaleero ne bakuwa unpaid leave nga live sinsasule weesasulira weesasulidde medication but neekumulima era ezennaku baazibaze tebagenda kukola ki kuzikusasula bagenda zikusasula nasanzeeko badokita abamu nga nabo bakomplaininga olw'akasente bw'ogenda eno mu masomero gaffe ate ba art teacher bakomplaininga because ba science babongeza kati n'aba art nabo bakola ki tukyalina ebizibu bya kaliculamu empya gye baleeta n'abasomesa abamu bennyini tebagimanyi kwate bagisoma we have a mess in the labor sector
ministry y'abakozi eyo ina real okutula wanso batugende sector pa sector wenjogero lwalera abasubuzi bali mu kwekalakasa mu kibuga Kampala n'abasubuzi kyekye bekalakasa olw'emisolo bayina emisolo gye baaleeta gye bongeddeko ate waliwo era gye bagenda okuleeta kasuku ogenda kusasulira ekizimbe ky'omusolo okisegera gavumenti olwokuba nti bano ba funders Europe wetwayise etteeka ly'ebisiyaga bagenda bapuling out their money and kati owulira effect everywhere kitegera but is striking the solution eri abasubuzi because it's mandatory because from the information I have bagamba president yasubiza okumeeting abakasiita I think end of this month kade group eyekalakasa ndala sikasiita kasita si yaiso kwekalakasa nti okwakasiita bagamba bakujjanga 16 kati bana kwabwe bakuyise leero ne kutandika the whole issue whether they have their own politics ng'abasubuzi bana abasubuzi balina politics waabwe ne kasiita yennyini gyoyogera ko sibuli musubuzi nti agikererezaamu entalo z'abasubuzi mu kibuga zibaddewo kati okyali ku basubuzi ne balina n'entalo n'ab'ebizimbe abasubuzi ne ba Land Road nabo biri awo wano okubasasuzanga sente mu dola president bwe yali yagoba they have problems president bwe yakyala mu Kampala nga Musesa akyalike yali director fight president yakakyala mu Kampala emirundi ng'ebiri at one time n'ekibuga kyonna bakisibako n'akirambula president ebimu ku bye yasalawo yagaana okuddamu okusasuza abantu toilets mu kibuga n'agamba nti kino kijja kitya abantu okuba nti ebizimbe mbasasuza president n'agaana abantu okuddamu okusasulira sente mu dollars so bayina ebizibu byabwe naye emisolo gino gavumenti gyeyagala okuleeta mingi ku basuubuzi omusuubuzi agamba abagula tebakyabalaba nyini kizimba ayagala lenti gavumenti naye yongeza emisolo ate ku byamaguzi ebimu nabyo biriko emisolo wali ku boda wali ku URS ngolaba container z'abasuubuzi eziremeddaawo kusasula misolo babasuubuzi tebagamba nti ffe tetugaana kusasula misolo batuongezeeko ebbanga eryokusasuliramu they don't want to bypass taxes but ebbanga nayo baliki kakati ekyokubiri emisolo gino egireetebwa n'abasuubuzi balina okubeeramu ne initiative input kati obukulembeze bwa kasiita nabwo ebugenda eri okumiitinga president okisegera on paper discussions zibeera nnungi okisegera naye implementation yebula kane president naye munnabyabufuzi ye anoonya ssente bano abazungu ze batusazeeko era ajja kujja ayogera ebigambo ebibasanyula bakube engalo entebe mu state house bagambe tuli naawe naye because is a politician bw'anaatula ne technocrat minister ya finance bajja mugamba muzeeyi ekyo kyoyogedde tekikoze eki tekikola kyovula ebintu bya president bisiga obugi birungi mu kubiwuliriza ne practicability nze bwentegedde nti abafuga eggwanga ba technocrats ffe twali twebuuza tunaye oluguudo lwaki lulwawo okukolebwa ebisajja ebiriyo ministry ya transport yejja okubuulira nti junior oluguudo luno lugenda twala sente bwezi waayo tugenda okuluyisa Wetland swamp si lwe luguudo lwozimba ku lukalu there's a lot of technical know-how via policy and laws concerning the country kati ekyo politics and practicability politics and technicality of things kakati abasuubuzi okwekalakasa si kyekikulu naye kyekibaweebwa mu mandate kasuku olina osobola okukikirizibwa okulaga obutali bumativu naye bulungi okitegeera kati bwoba tolina gwokosezza you are allowed okitegeera so I don't know how bwe tugenda kufuna sente zino mu bazungu because most of the projects that were suspended Uganda batugoba ne mwagowa but abakugobye mwagowa ffe abamanyi ebya marketing abamanyi ebyeconomy ng'oli third world country kati ebintu byogenda bitundawo ebyagulikalicya kyekibuuzo omanyi tugenda ne tugamba nti abasiyazi babi era babi abasiyazi bano tetubeetaaga era tetubeetaaga
naye omuntu atuya what is the bigger picture of the war we are causing. Nkula ya mazima ga Katonda mu ggulu omuzungu kaanaakwata ku byobulamu n'atandika okuteeka ekkomo ku madagala agamu aga kansa kwanga eggwanga terinatuuka ku that level of fighting wars with Europe. We must accept that Europe and America are still the global player in every field. Olwaleero ne bwogamba nti ogenda kwogera ku byabulimi ebyuma ebirima modern farming because Israel ddungu but it produces more crops or more goods in the agriculture sector than Uganda. Do you know why? They are using modern farming. Olwaleero kyasimba kintu ne kyekuza kyokka climate has changed. Osegera embeera y'obudde ekyuse these parasites ebiri ebintu ogenda wano e Kawanda we twakola research center parasites have become resistant. Actually nabadde ndi mulwadde recently nga na bacteria y'omusaayi. Bacteria y'omusaayi tekitegeeza bacteria zibeera buli wamu osobola ogifunira mu kulya muki. When I went there eddagala lye bampadde ery'empeke lyabadde terisobola kugiwonya. Okitegera because some drugs bakyazitunda on market but research has shown nti tezikyasobola kuwonya buwuka kati tezikyali effective. Kyobula mu health centers baddayo amadagala gamu ne bagagoba ku market. Yes, ne tudda ku third generation drugs. Kakati ebyo byonna bi applying but even olaba nti Europe eba yeetaagisa. Yeah. Okitegera. So kakati abasuubuzi tugenda kubanyigiriza. Naye buli we tunyigiriza omusuubuzi ono tunyigiriza n'omuguzi naawe kennyini nti abantu balaba abasuubuzi beekalakaasizza n'ebyo beekalakaasizza naawe bikuaffectinga direct or indirect. Kakati goyinza okugamba abasuubuzi abasomesa we beekalakaasa naawe ayina omwana omuzadde naawe kikutwaliramu kuba fees zo zoba wasasula omwana okeera naye wakaawo nali simanyi nalabako kolumu eyo mutwali wange jansomera nakati era debate weeri abaana tubate wiiki aliya oba wiiki leeta anti baali babata 2 weeks aliya abazadde ne batandika mu gurupu era fe fees zaffe tuzisasula nembagamba naye weeks 2 mbadde mayi mwagala mubeereko n'abaana bammwe gwe kasuku byoyogera tobitegeera ffe twagala fees zaffe ziggweyo ngamba abazadde tebakyayagalira ddala abaana waka kiki naye oli omuzadde yannyonnyola naŋawola akasuku ezo wiiki 2 bw'oba tolinaamu 5 obaawo omwana akubala ofu y'omugaati mu lunaku lumu. Ekintu ekyasinze okunewunyisa ne marchat codes ennaku zino ziriko omusolo. Okimanyi nti marchat codes when you are paying edda tezaliko omusolo kati kuliko tokyasula kusasula original amount yennyini because ekyatusanga marchat code kwewanya musolo guno. So taxation omusolo gugenda kweyongera ku bintu olw'okuba abazungu bali abali batuwa obuyambi because etteeka ddyo lya twaliisa naye how are we going to move the country under such economic hardship nga ne betuproduce nga byennyini ku international market tebiriiwo eggwanga weriyimiridde. Kasuku leero bakubuuza what is the back economy of Uganda. Backbone of Uganda is agriculture. Really leero kyasobola okugamba agriculture. Abantu bateekawo corruption. Osegera. Abaana kati nabo batuufu kasete eziva mu buli bw'enguzi batuddewo prostitution. Kati olwokubuuza what is the backbone of Uganda's economy? Kwetunda prostitution ate nga nabo batuufu. Abantu abeetunda beeyongedde. Yalawa kibalo. Allah abasaasira abaana abo. Nagenzeeko ku besto. Wabaddeko ku besto? Nabaddeko ku besto. Tola nti nabadde mulwadde nawonye. Kasuku ebibuga by'aboonoonyi Babiloni biri wali. Mwana wange leka. Kasuku era oba weetenda tolina kye waalabye. Soko mbuulire wagenze ku best hotel. Museveni yafuga waawo oba baalonda dde omukulembeze omulala ng'abaana ba all tribes of women ate ku sente ntono bagaba n'ekibanja mpola balina sako
abaana abo bafune member of parliament abakiikirira. They are really doing a good bantu work. kati amazzi gasammuka abantu abo. Mazigoka Kasuku mazigo banjagadde nnyo badde bampa n'eby'ebbanja banga junior we always watch you n'abamanyi enzungu waliwo n'abazungu wa awo ku besto ate Kasuku awakanyi njuni yande kati osuddi y'abazungu ku best hotel abatebeyerusa bweyerusa bano nti nayagala ku muzungu nambula njagala kuwulira nga omuzungu ono bwanga bwolya salads webali babalyanga salads si balongo luutu kuba kulusanya ye bw'omala okulya omuddugavu ng'odda ng'olya ku muzungu salads Kasukuleka abaana bayiyiza business kati abo bagoba otya katololaga abo bafuga otya nga tobakubi so olwekyo tuli mu diversity of the economy. The backbone of Uganda's economy. Bakazi kati buli afuna sente spana massage. Spana massage kitabukirayo. Neze sauna wetuli naye ate abantu babigendamu nnyo. Ate abantu babigendamu nnyo Kasuku abantu bakoye marriages. Ebizibu ebiri mu bufumbo bye bireetedde abantu okuwa obufumbo. Today people marrying for one thing, society pressure. Kasuku nga nsobola okutumya emmere kwa abakazi twabafumbirwa ngedda kutufumbira. Today I can make a delivery on my phone and I eat what I want. You see, our culture, our society beliefs, the medievality of mentality that we are still in the old-fashioned ages igenze gwawo. Okitegera? Kati omukazi n'atakubuuza what do you get from a woman greeting you? Omukazi ne waba wampisa ng'oli munaku era bajja mukulyako. The problem you are poor. Abantu abamu tebasobola na kulunda mbwa bali ku baana ba bannaabwe. Owaso wasaki luyale. Eyo point. Tusa kwebeezaawo. Kasuku abaana bali mu kusiba betting. Bw'oba okyalya ku betting Arsenal yakubye Man U. People watch soccer for fun. Abagaggo basanga beetuulidde. Balaba mupiira oli ku place eddakiika 9 because wataddeyo akasanvu k'oyagala 3 naawe olina omukazi. Naawe olina omukazi? So kakati n'abakyala bano oba kati obufumbo bw'ennaku zino omuntu olina okubeera realistic. Nze Kasuku nalina omuwala namusanga abba byapa byange. Maiden titles. Agenda kubikyusa. Nemugamba muwala come here. Nga, do you know on a jafuyirewo this anti feba planned kid allergy ne sinuses ziva kujina emiti. So tubeere realistic mu marriages. Kati abanaku bajja kunyiga. Mwabanaku mulwala biguuna bisente endwadde z'aba planned kid allergy sinuses ne asthma. Mwabakulira mu byalo wakulira owugira mu bidiba skin diseases zikwate ziti bali mu ggogolo enkovu zonna zibajjudde emibiri. Abaggogolo balina enkovu ku mabina. Naye planned kid olaba obulwadde embaga bacteria y'omu musaayi kati era tebakitegedde. Nze we nategeera nti abanaku bali mu nsi blood poisoning yalowooza bakuwadde obutwa nga food poisoning. Nagenda ne mbagamba nasanga abanaku naye nafunye food poisoning baŋŋambira ani yakuwadde obutwa. N'emmere yennyini esobola okufuuka obutwa gye ndi. Anange Museveni eggwanga lino yalijja wala. Some people mwekubeko mu bifuba wajje mwavu byajjira ku baasi za kalita nebisala lwera bali wano batubonyaabonya. Bali wano batubonyaabonya. Nze nayogera ekintu Kasuku abantu ne banyiigira. Mbuki Kampala yandibadde ng'okugibeeramu. Oyina level ya behavior kw'otuuse. Nawusanga omunaku ng'avuga emmotoka
bateekamu demarcations mu kkubo nti bw'oba owete eno layini eno gyolina obeera kati ebitala bigenda ne bita ng'alemedde mu eno kimmenya ku bannayuganda n'omuganda egwava mutunga lwaki tewasigalayo abava wala sigera kasuku omuntu bakutera nebo alo baabo bakubira nti bw'oba ova eno awete okudda eno beera wala ebitala we bitaba eno ate ayagala yenyige mu eno n'atubeezaawo luyale beba abantu ya naye olunaku olwaleero gundi agenze ku parliament Bobi Wine agenze kulaba bagita appropriation of the budget noza leero bagenda tandika okugitemaatemamu nga bwe bajagala ebeere opposition PS yagambye parliament bagisaleko ebitundu 5 ku buli 100 ne bagamba osaaga olwasente zibadde saasaanya ekizibu kyonna tosobola kuwa hayinaze empisi zitemeeteme ennyama obuzibu bwa parliament bwonna bwe tulimu ne Bobi Wine ne bw'anaagenda abeerewo nga bagitemaatema ne we banaakola ki bali bayina amaanyi ageeyongeze ssente n'emisaala simple America ababaka baayo beeyongeza ssente n'emisaala according ku economy ya America bwekola if it is doing badly they reduce wano tebabiyina naye omanyi lwaki nabo n'abazzamu ezo questions bajja kugamba ye president akozesa mmeka state house bajja kuga yo classified y'amagye eri mmeka yo nga temugiteesaako awo kati nabo bagamba nti tutemedde buli mubbi naffe akasigaddewo ketukeekole ki ketukeesigalize kana baye batunuli anti be batematema na baye batunulira eri maje nga we batunulira eno waffe we bat lero ovuma speaker anti akozesa obisente ani atalina sente zaggaba office kyetayina ka budget yako akugaba obukobugabi so kono nayo nonako nero akwanti speaker nekyamuleetera obuzibu one tukyena debate eziremye politics okutereeza omubaka wani wa parliament oba wa kibiina ekimusindika omubaka akole emirimu gyani akole gya speaker kwa speaker represents parliament is the head oba akole gya Bobi Wine president wa nupo oba akole gwe egy'omulonzo yamulonda kati bwe buzibu parliament bwe yesanze olunaku lwaleero nti oyina ababaka ba parliament aba NUP abakugamba nti fokwatagana ne speaker about parliamentary business is bad kyokka parliament yeetaaga leader of opposition okutambula parliament yeetaaga ababaka ba opposition okutambula kuba abamu bennyini be bakulira n'obukiiko bwa parliament they are chairman on these committees that do the work of oversight kati nosanganga speaker alipresenting institution ya parliament tebagala kwatagana naye naye bayina okukola emirimu gya parliament gitambule kati that's a problem kyovula bwe twagoba bali balebe MP onalebo Sekikubo onalebo Tikasimire onalebo Nsereko mama Kadaga yabagana okufuluma parliament nati biri NRM byasazeewo nga pate byayo nefe nga parliament batule wano muno manzaira webale nnyo kati is it politically applicable musajja waawo era waayina otuula mpuuga senga bamugoba anti kakati kyetaagisa sipiika kwakiri mama Kadaga yakisalawo ngaki nga sipiika naga nti afe nga parliament bano ka parliament ina disciplinary committee yayo ina rules and procedures ezikanga buli omubaka ng'akoze eki ng'asobezza kakati bo kokasi NRM bwe yatuula entebe yo nga party disciplinary committee ya party ye NRM yabagwa nesi ya parliament yabagoba kati that's a challenge nti leero oyina mpuuga ajemedde ekibiina ki ne sipiika amulemezaawo
kati omubaka wani ani amwinako amaanyi mulonzi kibiina oba speaker that president ya Mpuuga if Mpuuga goes away unpunished it will cause more fights, conflicts, disrespect of MPs disrespecting their parties where we need the order and sanity because Mpuuga up to now ekimuleetedde obuzibu tannatubuulira muteeka ki mweyafunira ebitaano omwana oyo naye Honorable Mpuuga mpita nompaayo ku ssente nti Bobi Wine ne waabanga mubi ebitaano ssente nnyingi omuntu wamubbi yes Bobi Wine ne waabanga mubi simuwagira Bobi Wine ne ku kya Mpuuga mutuufu as a head of a party Bobi Wine abuuza Mpuuga wazifunira muteeka ki service reward bali ba leader of opposition Latigo Konowe Kasese Winnie Chiza I respect that lady a lot Winnie Chiza did they get that money they didn't and they said they didn't batudda nti baakuwa kasiimo bakusiima kuki go opposition so government ekusiima kugivuganya mbu bambi webale nnyo tuvuganyiza nnyo soke tukusiime really nti Catholic Church esaanyi okusiima omusamize w'okukyalo kuno Mpuuga kyalimu musamize gwe webale kutuloga era ffe ng'Abakatoliki tukusiima tukuwaddeyo ebitaano kati Honorable Mpuuga kyoba Mpuuga mugezi is not talking about the law in which he got the money is bringing his dissatisfaction mu party ye ebize bimukolwako which I think they have been there okay bibadde obuli party yonna era nga abantu bawandiise ebitabo ku NRM abagirimu ne Honorable Mbabazi namuna byajaguza emyaka 5 president era n'akiddamunaganze simuyinaako ki buzibu lwaki yakizeemu ani yamugenda nti bayinako obuzibu nene Honorable Mbabazi naye ayina obutakkaanya bwe ku NRM bwe yalaga so mu party zaffe zino mubaamu obutakkaanya keri ebintu gye bitambulamu so Mpuuga byayogera they are not new kati tudde ku kya ssente kiri ekyabawulira ddala Empuuga era lyeteeka ly'ebisiyaga eryo Mpuuga yasooka n'alwanisa Zaake aleme fuuka kamisiyona kwa Zaake yali ajja kuloopa ne bamulwanisa aleme kuwa principal lugambo era Mpuuga ye opposition kwa ne bali ba commissioner ba parliament bafuna si Mpuuga yeke yafuna even the commissioners got ne ye opposition yeke yafuna akasenta kati bali bamusasulira because Mpuuga position ya nopu kubisiyaga ndoza Bobi Wine we yadda eri mu bafanda nago omusajja oyo mugobe tali mulayini ki yaffe tobola bate waliwo aba NUP boche bekwasa baga wawulirako president waffe nga agamba mbu abiwagira of course Bobi Wine tasola kyogera nti abiwagira ne Bobi Wine yali abiganyeeko we bamubuuza ebongereza nga agenze yagamba nabiwakanyanga ndi muto I was young now I'm grown up I'm not saying that he supports them okay but I'm giving you I think Bobi Wine bwagenza akula ategedde politics nga bwatambula nti wali abasiyazi babi at one time ne government twakozesako ku center zaabwe omanya America eyo abakulembeze bagenze bagivuma waliwo yapostinze mbalwanirira ddembe lyabwe abasiyazi Bobi tewakalabye gayi n'akajjayo kebaliko ke heart Bobi Wine arwanira ddembe lyabwe yakapostinze Bobi Wine EU kano ka visit kabaddeko ke yagenzeeko ne babisharinga okwo of course Bobi Wine okumaliriza abaana nga bamuvumye nga tali ku luyimba lwa Kamilya basiima ogenze ng'alusuddeyo but for me I don't know what is wrong with him supporting what he wants to support? No, the bad element about it, as a leader, Africa has its own values and norms. Kasuku, education cannot change the values of society. Kati chobuli explanation ye je njagala owulira. Ng'abaddugavu tuyina enneeyisa yaffe etagulibwa ssente
na buyambi nga buli any part of the world. Ekiyambye ezi China okukulaakulana. China siteboogera luzungu nti boogera oluzungu lungi kyobula abakulaakulanye. But did the culture yaabwe ya China ne baji incorporating into society yaabwe kyeyagala. Let me give you an example. You can never change society without understanding the psychology of that society. Omanyi nti ebizibu bya Uganda byawukana according to region gy'olimu. Kituufu. Leero bodda mu central Buganda nobaga nyenda bazimbira enguudo nobaga nyenda bazimbira amasomero byosibye baagala. Basibye ebizibu byabwe amasomero weegali enguudo gyeziri. Bayina ebizibu byabwe ebibaluma. Bali mu west kasita okwoteekawo kalantini ku nte n'amata oba obasi. Kaki bamanyi. Omuwestana ne bwafuna sente ye kimuli mu 20 obugagga buva mu nti. At least abeerawo nazo abamu baziina for showing off zenkofiira zaabwe ze bambala. Era ziri made zaawukana okusinzira ku nte z'oyina. We bategeera nti n'emiggo gyabwe gye bakola ki. That's their culture. Obote bwe yaweera obwakabaka Abaganda twasigala twabye ennyimbe n'okutuuma amannya kubanga kiri kitulimu kya buwangwa bwaffe. So akati Bobi Wine alina kitegeera nti eggwanga lyagenda ofuga teri mu Europe. This Uganda is not Europe. Eyina emirandira power centers kwetudde. Kati ogenda yes freedom of right bwe mwasobola okukola byayagala. Kasuku omanyi nti waliwo ebintu bye tukola naye nga tetubikolera mu public. Ninga tulina right ebikola kwatuswala. Kati ku lw'obulungi bwange n'ekitiibwa kyange ekyo sijja kikola mu bantu. Ninga tubikola yo mu nkukutu wajje tuli. Nsigira. Oyinza okubanga mu America okunywa sigala kya bulijjo. Naye wano abantu bwe bakulaba akasuku ng'okutta omusokoto oli wano kyebasooka okuga nti oyo muni wa sada. Mune dukasuko yayononeka. Muni wanjiga. Today nogenda mu kyalo ne dreads ng'ogenza olaba jjajjaawo. Kyasooka okugamba mwana wange. Kati oli muyaga. Bo dreads. Bakyazitwala nti era essimu n'ebulira nti tusooka kukwata musibe wa nviiri. Tubaddewo omuyagazze wano. So haircut. Ninga mawanga malala. You can have your hair. Nokola kyo. Nadenda bamutabani wa Bobi Wine ne wa Chameleone nga bali ku TikTok. Nengo oluzungu lwe bafuwa bikira Maria nyabo. Ne nzijukira Kadama najja n'abagamba. You guys, I want musobola okuntwalako eyo n'embolezaako ebintu. Bases. Benawe ekyo ekyo nazo zirowooza ku ggwe. Bakadama bali eyo. Embozi z'abapulandikidde zimuzireke. Nze kasuku abaana abo ye Abakasi nani? Aba Makasi ne Solomon Kambala. Bogera sibiwulira. How sure? Nefe natwasoma. Era junior. Nina distinction mu luzungu. Olwaba the accent polished. Bakadama bange ne olabanze junior azigwe mutategeera. Kati ndimu nabitegeera. Adama takutegeera. Nzenga natanze okufuwa oluzungu. Bakadama ebyono tetubitegeera tulinde lumbuye. Omayina ko olugezigezi lwakadde koogera biki bwe babeera. Lumbuye ali ku kyennaku zino. Bakola program ebintu abantu babikoowa ebyekisiro. Busaba Museveni ali lubuto. Simaya yafubuto mumpuku. Saati kyampamire yatufuga. If you lose credibility, you lose it for once. Lumbuye had a big following. Nega sayatandika okuteekamu ebyo byakabampaani. Kati jo omulangira Ssemakokero bamusitudde mu ntebe ne bamuteeka mu ndala. Lumbuye yazze ne propaganda we. This idiot Lumbuye doesn't know that abalangira n'abambejja batuula according to Iraq. Muganda wa Kabaka Nabaloga yasooka. Omulangira Wasajja naddako. Awo Ssemakokero namba 3.
kwa bali baganda ba kabaka family ya kabaka Mutesa uno aba mu family ya Ronald Muwenda Mutebi so ayira bali bamusinga bali baganda ba kabaka Kasuku omwana tasobola kutuula mu ntebe mutabani wonga muganda wo wali okisege era lumbu ne Bungereza Prince Royal ono mwala wa Queen ekitiibwa kibamwasite wa bano ba Kate bano ba Prince yali bano ba Prince yali bana bato bali bana ba Queen wa Bungereza mu muli bazzukulu mbu yabadde ayina kutuula mu ntebe ate Semakookiro kabaka ate Buganda ebera ne ba kabaka babiri kitaawa akyaliwo Izera bwenzije wantu soka kubuza nti taata abadde atudde mu ntebe kisobola gituulamu mwami Tamale waba atudde awo n'agiva musoka kubuza nti abadde atudde nti yeeyo olunaku lumu banyumizaako Jerusalem bwe waba alinya helicopter ya president abuuza nti wa muzeeyi atuula watagituulamu eya president mwatula atuula what's president gwaleko Jeno Muzinga atudde mu ntebe ya taatawe iriye the principal yali abajjize efaananyirisaamu emboko ze bamukuba mwaluwa nakikyawo principal yali abajjize ya court of arms olwava mu komera nagiwa Buchaman yafuna nobiyaniri n'amulukira court of arms emabega n'empiso so Bob Wine chana china okukola ki okukitegera that people so many people in Uganda are still slaves of a dini culture enzo bibu samaaso but lero omulangira Nakibinge ayimirira ekibuli nagoba abasiraamu mu bululu nze ninawo omusiraamu wamaanyi nnyo mu Nopu gwe twali tuwagira nga ajja ku bwa Lord Mayor yani unayina kisasesese gondi Hajani yani Sebagala Sebagala tinya liri awondi erabe nange mwera very prominent man yaddamu nkunkubira esimu ebyavudde ekibuli mutabani wabiwuliddeko ate binkwatirako ebyavudde abakulu basazeewo nve mu kalulu ku lw'obulungi bwa busiraamu lukwagayitewo ate ebyo Bob Wine nga bibuusa amaaso si bitu ebimu n'ebikyatukwatidde awo bye bifuga ebyobufuzi twaba buli munaddiini amala okulayira nga pulezidenti aweereza emmotoka si lwakuba nti yagala nnyo ziba but Abafirika bakyali slaves za culture omuntu alema okulya n'awa pasita ssente naye nga pasita avuga nnene naye nga abamuleetera ssente baavu bazibu naye nga bamala ozimu takubira Yesu simu ayogere ne bano bamubolera ebizibu byabwe abayiseewo nze kasuku naye manyi sente ze tukollectinga mu church Yesu yazitwala nange nakola bwe mmanyi nabitegeera nga manyi nti ajja n'azikima ku Lwokusatu nga bamaze ozimubalira naye waliwo amachachi ge mmanyi obumotoka bwa banka bubeera mabega abanaddiini mu kubala ssente gwe edda baali bababba nga balina ebibbo nga abamu bateekamu ssente ateekamu 2 n'ajjamu 5 k'abanaddiini kale kati balina bwe baakola ndaba abafaaza mbalaba faaza abeera ati ku kitundu nga atunulira obubokisi abwetegereza alabe bwe butambula wajje bubalaga under constant supervision eno kwaya bweyimba gwalabeko bwana mukulu azimiriza mukuwa ebirabo byotuleeta baba bati alabe wawe kabulidde entale zibeerawo nga musewedde nga bakristo tugenze faaza abamukubu naye leero nga baba ng'ebiweebwayo bitono kasuku so ekyo Bob Wine alina okukitegera naye ku disipulini ya mpuga lwakuba kati naye psychology gwazanya ayagala kwabuluzaamu kibiina ekyo that's what is playing because mpuga yagamba basiyazi tebamwagala why don't you leave yagala bamale kusiyaga but mpuga knows nti mu NUP waliwo era abali disgruntled abasirisi bebatagenda kuwa kaadi is capitalizing on people bebatagenda kuwa kaadi
because every after a card fights erupt atenga bebanji ba capitalizingira ku kati because mpuka tasola vambi yabo fuzi kati deep block besobiza nti omukubayi n'okubera ku president. That's why you have Segona yagamba nti mutuwa obujulizi baliri bazola muvaamu banne besobiza batambulira wamu. Ndowooza tujja kukoma wano olunaku olwaleero. So politics ali awo mumpi ne musajjawo SB4 Buli kumacha kukane sanyu Cross farm never kanga mumeja Ninakulupya bila tabi pya Cross farm achusiza mola mwa Mama never kumuza Monoji wangazi Aninza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. SB4 ne mama Phina balina okweterezaamu. Manyinze bagamba mbu SB4 yagamba wali wamulwanisa. SB4 abana Uganda kasoko naye abantu tebalowooze nti mulwanisa SB4 ayinaki neggulo n'adde n'entambi era byaleese mwabyogerako ewa Saimo neeno mubyogeddeko kakati dirwe yatugatulemu okubikwaye yabireeta. We are just giving him advice. Yes, before tumulwanisa ayinaki kasoko stop using that word. Mbwa amawulire SB4 bwayagala okugakozesa mu projects ze awo malungi. Bwe tuvayo ne tuganda wange muganda waffe SB4 wano terezaamu awo tumulwanisa. SB4 mukulu wange amu mbwa ayina ekizimbe ku buli kibuga kya Kampala. Those are people worth fighting. But you find a man like me Junior and fighting over what? Kati SB4 mulwanise mfuneki. Yagambye mulwanisa. Yagamba mbwe eriyaba mulwanisa like all weak people who don't have time to appreciate their weakness. Saimo yakyaziza n'oli omwana. Ye SB4 ye. Naye Saimo. Why? SB4 yenyini ye yalinya emmotoka n'aleeta muzeeyo omufere. The first thing before you bring people in a camera nga bintu byakuyamba first have a file nonyereza ku muntu kati kind of the dinner we integrity yeja kugenda okigera ne muzeeyi mufere nzo muzeeyi ndalina mulabadde kuma TV agenjawo ngera ze stories akozesa making very very alarming allegations. Mbu government yamukuba empisombo mbwanaziba amaso. Naye yo government gye boogerako waaki tevanga yokko. Government ebagyogerako nti yakuba oli empiso netokyalinga ne principal yali aposties ebintu ebyo. N'amala n'abijjayo. Government yo ani protecting erinnya lya government. We have a problem in government about information. Ebintu ebimu government ebitwalanga ebya social media. Bya muzanyo, but you cannot, because at a time when the opposition is saying there is mass torture of Ugandans, yes, and you don't how does that old man come out to make such an allegation? Nakati bandi badde bamukwata bamubuuze ani yakuba empiso dwaliro ki? Yes, abantu balikirawo okuzanyira mu bintu bino. Because me I believe SB4 ne muzeeyi bayina consensus bayina enzikiriziganya. That's why SB4 yavuga maire soba mu kinana paka mubende muzeeyi jabeera. Namujja ku interview nga banane baawula, which is a common trend. Most of the battles we have on social media they concern money. Nje sira banko bantu baawukanye because bakola partnership. Sira ko bantu baawukanye kubanga women and money bye bibaawudde. So SB4 my brother, next time bobo leeta omuntu nga birimu ebyokusonda ebyo binarayenga muzanya ne mama Phina, you are belittling blind people. Mbuba kutoa omugo bokwa muzeeyi yabaga muzibe. Mama Phina, stop that nonsense. Stop it. Buli muntu mukulu mama Phina. Ate mama Phina ijjemu ebintu ebyo ebyokulooza nti abantu bajja mu defendinga kubanga mbu ayina mbu byatuyambye. Bwoba wanyamba lulu, you did by my head. Nze kasuku nakoyera ddala abantu abo abantekako Junior naawe owange uwo waawa.
because wampako ku sente it means kakati wonakola ku nsobi se kugambeko ensi yafaawo wefiridde mama phina atuze SB4 bobe nyini bategerere ensobi yabwe weyaki weyava ne waliwo entondo ezitandise abo batuwalana tewali awalana mama phina tewali awalana SB4 they just have to sit down bajje comedy mu bintu bino omusajja muzeyi naye mutuufu bamusuubiza sente ze ate muzeyi amanyaka sente kajja Kasuku manyi kitegeeza omuntu okusuubiza sente n'amala ate ne yeekubasama because SB4 kye yalina okusosa kye yasembyayo kusooka kunoonyereza ku muzeyi kati nga baneeganya agamba muzeyi mufere wali tokimanyi twalaba top radio top TV byonna ne mativi agamu nga muzeyi agenda kula interviews zennyini n'abantu ennaku zino balina entondo w'oboogerako w'obawa ku advise n'ogamba ne next time tukole bwe tuti kati Junior baamuguze Junior bamwana nze sina muntu wano gwe nkolera ekyo Kasuku kanti nze teri yansomesa omuntu yenna ali ye agenda okunyamba ebyoleeta byaki muteri yakusomesa ate kati sige mazima you give relevant examples don't do that ate please Junior Kasuku give relevant examples don't do that Kasuku waliwo yansomesa okufuga omutwe gwange taata we yakusomesa yes waba naye tagwinaako patent what makes you think I can be your information manager here to defend undefendable things really okay but for me I think now nze Kasuku nze awo okawe nina obuzibu naawe to take matters of national importance right olina obwo bwosuulamu to make as if there is nothing omanyi Kasuku olina engeri yakuga for me life Kasuku life to abantu baga point blank that Kasuku you are my friend today this and this happened because abantu basonda nze abantu bankubira simu nibega SB4 twamuwaseteza amaze what about those people and me I didn't follow the story kakati if you didn't follow the story leave us to follow the story to make our kokoro ne Kasuku ine ennaku zino sipasa gyoteekamu ennaku zino you have to be a priest Junior, for me, I think now, because I feel like, you know, those are your feelings. No, Junior, you know, I'm saying this because because I think topic tujiruddeko nnyo mwagirike waseimo egolo nadolina line entambi nga jaliko akomerera mama phina ate naye buzze kyotandikiddeko never ne Kasuku. There is no comedy. You see, you are misusing the Uganda word. Omulabi alowooza nti nina ekibi kyenjogedde. Yogera byoyagala. Tosiba zikweya nkumanyi. Kasuku, let us be fair. Junior amuyita one man army. No, let us be fair. Genda maaso omusana. Kasuku, sijja kugenda maaso. Kasuku, let us be fair. Muyina ebigambo by'omukozi. Mugiruddeko nnyo. Stories don't have a time frame. They are lessons. I'm picking lessons from SB4's situation to give it to other people. Kasuku abantu bakyayagala okuyamba abantu naye abannayuganda ate ekyokubiri abantu mwenna abayamba abantu mulina okukitegeera teri yabatuma don't misuse nze bannenyambye abantu nze banne abantu tebanzijukidde if you're helping people thinking that it is one way to get public sympathy it is one way obutakwogerako because oyamba nnyo please teri yakutuma kuyamba ebizibu bya Uganda bigenda kubeerawo ekyokubiri abantu mwenna abawaayo sente zammwe mu bintu bino ebyokuyamba sooka obuuza ayamba yafunirawa kuba basigala n'okuyamba beetaaga buyambi ye lwaki bayambira mu kamera nze wano mmanyi abantu abakoledde abantu ebintu toyinza biwulira na wali ne buli omu ayagala kuwere mu kamera what's wrong with this camera Kasuku? Is it a show of accountability that when I help people without bringing a camera, I have so many people who are helping people, businessmen who are helping people without camera. Obuzubu no butuletedde kamera eno. Ayagala okupama kamera, ayagala okufuka kamera, ayagala okulya kamera. Please. Kati bw'oleeta ebintu mu kamera, they are prone for public criticism. Kafesengejjero ly'ensi. Nze kasengejja k'ensi, that's why I'm here. Gwe mulimo gwange.
Sikola analysis. I filter the good and the bad of society. So n'olwekyo tewaliwo kukomerera, tewaliwo kuwalana, tewaliwo kulwa ku kintu. We are picking lessons that next time we should do better. When you want to help somebody, get a file, research about that person so that you don't be blackmailed. So that we don't misinterpret you. Omanyi oyinza okweretera amasasi ge bannakubisa. Omanyi nti most of the people balowooza balina abalabe naye nga be balabe baabwe themselves. You are the enemy of your enemy. You are the enemy of yourself. Omuntu kyatalabya n'akyogerako ati. Tudde abantu bamala okukola amazambi gaabwe. Oleesa omukazi, omulaze ensi, mutejjeza, ate tuyagala tuboogereko. Buli muntu awasa amala kuteeka mu kamera. Kasuku buli muna Uganda alina omukazi yagenda alaasa. Baneempasizza. I did pick your mind on Rashid Lukwago ne mukyala we. Yuba nalimbadde ki? No, nze Rashid Lukwago nze nina buzibu na famire y'aba Rashid. Nange bayolesa obutategeera obwekike ekyawo. Nina obuzibu awo. Awo nze bya mukyala we byakola because waba mukyala we they allowed to do whatever they want. It's his business. I want to take olugezigezi. You find me with my wife, I'm kissing my wife, and you start telling me what to do. Mbonedda abantu kasuku bekwese mu dini naye nga babi. Abantu bekwese mu bintu nga babi. Omuntu nayagala ayite mu dini akufuti yanke. Edini esala misango. Iyo dini ki? Edini aboluganda ne muvayo ne mugoba muganda wammwe ne mudda ku kamera nga kitammwe yagenda okufanga tamugobye. Oyina amaanyi agagoba muganda wogwe. Ng'ogajjeewa. Mbwerinnya lya tata wa Faliswaza atoba lya kitawula kitokola eriryo. Bisajja bikulu byonna byerippe ku linnya lya tata waabwe. Why to make your own names? Bw'aba oli aswaza erinnya lya kitammwe mwe mulitereeze mwe mukole ebitwala erinnya lya tata. Nze let me tell you, nze mu family yange nange bali batandise olugezigezi. Junior kakati olina kweyisa nagamba baganda bange buli alina ekikyewanga akijjewo. Don't play with me. Hatubo kitegedde erinnya lya kita olinako patent. Buli mwana wa Haji Rashid Lukwago ayina all rights okweyisanga bw'ayagala. It's your father's name. Your father died nga tamugobye. The will doesn't. Ye lwaki teyagamba nti si mwana we. Omanye ennugu. Omanye ebintu bye bamuvunaana bukwa ayina emmundu. Ayina emmundu nawe genda ofune. Yayagala mu famire abeere nga yasinga sente kibi. Waliwo ayagala okubeera mu famire nga mwavu. Enge ettima. Nze kasuku wenyenze enkula. Nyenze netegera nti omuntu yekka mu nsigo oyina okwekitiibwa kasuku. Ensi eno yonna ogiraba, there is only one person that is matters, maama wo. Your mother. Era omuntu yenna nga wafiirwa maama wo, try time ogende ku malaalo ge, goozeeko, galimeeko, ofukamire osabe. Kale n'obeera ne baganda bo bwe batoliyala basajja bakulu. Nebavu ne bakola ebintu by'ekisiro ebyekirogo. Mbufe tusomye ekiwandiiko tumugobye mu famire. Oyinza okuba muganda w'omusaayi gwo. Kasuku nze bwe nsaaga wali omuntu ng'avuma Hamu tekineetaagisa nakubira Hamu kumugamba nti Hamu ono is my brother guli musaayi. It's blood. Otandikirawo. Awo wenyini. Nembwe manye obwana bwayo. What about you? Kakati nze abo ba Rashid basomera bwerere bekwese mu ddiini ate abasiraamu mukozesa ekisiibo kino nze simanyi lwaki abasiraamu beewalana. Omusiraamu ku musiraamu munne byansobera. Wano Sheikh Menke yajja. I'm a Catholic ne mpuliriza Sheikh Menke. He has simplified Islam. Omanyi abasiraamu Sheikh Menke, omanyi abakatoliki, abalokole, abaprotestant Sheikh Menke bayingiza mu busiraamu all over the world. Abantu mubaagazisa ebikolwa byammwe. Ebikolwa byo kasuku bye bijja okunjagazisa. Bw'oba oli eyo ng'oyagala abantu ba respecting obusiraamu, gwe ebikolwa byo ng'omusiraamu biri ki? Bw'oba oyagala abantu ba respecting obukatuliki, ebikolwa byo ng'omukatuliki biri ki? Tusobola okuba ng'owemula abantu ku kyalo, ologa abantu ku kyalo, gwe mubi ng'otaddeko sapule mu bulago. Noga ati ndi mukristo nnyo. Eddiini bikolwa. Eddiini si linnya, si nickname.
Ntuliroze wali n'olyewa. Eddiini bukakamu, eddiini kwagaliza. Era abantu baga mbu Oluganda Kasuku muganda wo ye muntu gonyumya naye. Abantu abamu baganda bafisi bakwano bafu. Futusanze abantu nga tetwazalibwa nabo. Nerero Kasuku ofuna ekizibu. N'obuuka ab'enganda 7 n'okubira mukwano gwo wasoma naye. Ensi we tutuusiza because Oluganda si kuzaalibwa wamu. Oluganda kwagala, Oluganda kutegeeragana, Oluganda kusonyiwagana. Bw'oba tosobola kusonyiwa muganda wo same blood kati gwe kusoba tosigalidde kutta. Kati ng'ojomboolira abo mbu baasoma mbu bataddeko batuukirivu nnyo abo. N'otuuka okuwala na muganda wo. Mbu ayina emmundu mu family yeyagala okubeera sente. The man kissed his wife. Yes, kiyinza okuba kikootana n'amateeka g'eddiini naye ensonga za family tebazoogerera kabalaza. Bo ekintu kye baakola ate baakola ekyobusiru nnyo n'okusiga ate muganda waabwe kye yakola. Omanyi you can want to destroy somebody and you end up destroying yourself. Nalaba kawola akasiru. Very stupid young girl. Akakasoma ekyo kiwandiika akakazi. Nikatuye ninga kati gwe mu kifo ky'okozesa abaana bala tebakozesa mannya ga kitaabwe bakozesa mannya ga babba baabwe. Nena okyali ku linnya lya kitammwe yabasomesa abaana bakolera erinnya mwenna muyina habo. Why don't you work together? Banvola muganda waabwe omusajja atuuka n'okaaba. Nze Kasuku buli obu kyayisibulabangako. Tulaba nti Junior mbunze nkyawa. Bamukoowa. Era tabaddamu. Obayinza n'omuwa obutwaba. Omanyi the act Kasuku omuntu akuyinako ennugu era banna era alabika. Kasuku olaba emmotoka y'ennungi eyo gy'oguze omujamani ojja kusaba omutaka Kasuku wabbyani. You take that statement rightly. Nekikulaga the perception omuntu kyakuyinako nti you don't have your money inako babo byokufuna emmotoka. Nze abantu bamanyira dda Kasuku natuka nalina ekikazi kisava nnyingira lodge ekisajja kya Junior omukazi taakutte. Ne mga jangu musajja gwe. Mu bijja byewamwe bonna bafa bakazi. Nali nkwiseko nkwatireko amagulu. Oba yatya kiyinza okutuulako n'oziyira. Nedda munnanga nti omuntu dabalaba ng'ogenda kuwoomera. Era ayina ka statement kasaawo kwegamba okubiriving nti fitina. Bamanyira bane fitina. Ekazi sava nditwala muloji nsasudde. Mukanyiza likiriza ngenda kujjamu. Gwe ka Junior abakazi tebakutte ewamwe bafa bakazi kitaawe yafa bakazi. Enziku ezibalume ewamwe n'empanama mulimu abakazi abazirimu. Tesikubanyira abantu nakujoga. So I don't listen to those fools. So tetugenda kusukawo. Tetujja kusukawo wano olunaku lwa leero. Tubaagaliza Idi ennungi. Mukama abeere nammwe. Beba ninaaba basibulukuka ku Easter. Simanyi bagenda gamba Allah. Ninabe mmanyi. Ate bagamba mbu amabaala gabadde gakaze. Naye nga tubaagaliza Idi ennungi. Abasajja bange ab'ekyanjawo ku US Mall Haji Jafari. Jaffa. Haji Jaffa agamba atya tukwagaliza Christmas ennungi awe chanja then Haji Jafari Musa tukwagaliza Christmas ennungi Haji Amis Kigundu tubagaliza ki Christmas Haji Saidini Bulwadda Christmas ennungi Haji Arafa Ruwaga Christmas ennungi Haji Sara Ochiwewa sorry Idi ennungi sorry guys bawulira jogedde Christmas sonyiwa musajja wange Sekarama wane Ichanja Christmas ennungi Emma Waya sorry wulira Christmas Sekarama Idi ennungi Emma Idi ennungi Mima ne Katamba Idi ennungi tulina omukyala Sara nanyini Pentagon eyo muganda wa Solo asibuludde abasiraamu wansi mu basement awo waliwo omuzikiti mama Idi ennungi ng'oli omukyala wa wali ku hajati wali we tuli emmere wali omanyi woroni wali opposite gondi wali wansi hajati opposite awo nerabira erinnya opposite toto awo wansi
wetwali emmere ku Friday najja tikulusumu hajja tikulusumu ne baawo bakyali bonna bakugambako nti bayawukana nakoma bawulira ng'omukulu yali atemesesi Akura sebo idi enoji gundi yayogera ku Kulusumu hajati Dr. Kulusumu yayogera ku Women's Day n'agamba ye teri kimwawula ku bbaawe hajati anti yali Canada ng'ali eri asomesa bawala kati omukulu n'agendako ku bbuki okutemesa naye ekyamukola obubi yatemesa wabi Makindi awo siridda Makindi ketubalinde bave mu kiso ebisajja byekweka wansi w'ekitanda Makindi omukazi omuyingiza n'akubira ebisajja obookya ozimiriza n'amaaso owomerwa obuwoomi bwa Allah so nkifuutuka wansi w'ekitanda ne bakubumbagata ne bakugjamu ssente logize sayafulumali bwerere bannange logize Makindi n'aba topic ya lulala nga bavudde mu kiso mpita nawuli aba ne Salumu akyoge banyamwana oyo Salumu bane mwegendere bannaye gundi yafiiddwa taata we Vijay Junior Vijay Junior yafiiddwa taata we era tugenda kazo awo ngewakaye awo ngewakaye mukyala wakaye ngewakaye awo wetulaga then okuziika okola mu ttaka wawe okuziika kugenda kubeera migadde awo so Vijay Junior kitalo nnyo katukusabire Mukama ggumye ne bakamiliyoni mbasaasira olw'okuviirwako bambi muganda waabwe amufule Mukama abagumye bambi until next time mweraba mwere bulungi mweraba